Mbalamusiza mikwano gyaffe abagoberezi bakanyomero kaffe kano zola obusobozi bwo mukadde kano programu yaffe eno twenyukidde era akakutuusibwako omuweerezaawo tumusiime Joseph Prosper. Olwali njagala kwogera ku kigambo kibayita okwekkiririzaamu. Abantu bangi nnyo mu nsi ekibaleetera okuggwaamu value n'omuwendo mulamu y'ensonga eri emu yokka tebekkiririzaamu era tebawa kitiibwa bintu bibakoze. Buli lunaku b'amagenda gaabwe gonna bageesigamya ku bulamu bw'abantu balala era ebintu bo bye bakola tebabitwala nga bya nsonga okuggyako ng'abantu bangi babiyimbiridde nnyo ne babyogerako nga bwe biri eby'amaanyi. Kitwala buvunaanyizibwa gwe nga Ssekinnoomu okutandika okukkiririza mu bigambo byo, okukkiririza mu mirimu gyo, okukkiririza mu buli kintu gwe ky'osazeewo okukola nga Ssekinnoomu. Bw'obanga gwe totandise kwekkiririzaamu ku nsi tewaliyo muntu agenda kukkiririzaamu, naye gwe Ssekinnoomu singa otandika okwekkiririzaamu n'owa ekitiibwa eddoboozi ly'omutima gwo kiri kugamba okukola n'okuyaayana kw'omwoyo gwo banga siri awala nnyo ogenda kufuuka omuntu omututumufu agenda okyusa ebyafaayo by'omulembe. Lwali njagala kwogera ku musajja eyekkiririzaamu newankubadde nga yali anyoomebwa okuva mu bwakali obuto bwe ng'ayisibwamu amaaso naye yasigala ye agoberera ekyo kye yali awulira mu mutima gwe nga kyekyensonga. Ayitibwa Albert Einstein eyazaalwa mu mwaka gwa 1879. Okuva mu buto bwe bamuyitanga slow learner nga bagamba akwata mpola mu kibiina era abazadde be baali bamanyidde ddala bakoze loosi kubanga yalwawo okwogera mpaka ku myaka 2 nga talina na kigambo na kimu kye yali ayogedde. Albert Einstein ne mu kiraasi ebigambo byayogera nga yasookanga birihaasinga mu birowoozo bye era abasomesa bamusomesa bamu baali balowooza nti musiru atategeera. Era ku myaka 9 yagobwa mu ssomero kubanga bambi enjiga ye yali ntono n'atandika okubanga yeesomeseza waka newankubadde nga abazadde be baafuna ssente bamutwale mu high school okusoma. Essomero gye yali asomera baali basomesa science subjects essaawa 3 zokka mu wiiki ennamba kyokka nga ate science subjects ze subjects ze yali asinga okwagala ennyo ze yali asinga okutegeera obulungi naye ekyo tekyamuggyako okusigala ng'alina okuyaayaana kwe. Yakosanga music okusobola okutebenkera asobole okuwandiika theories ez'enjawulo eza physics. Albert Einstein we yagenda akula yatandika okufuuka nakinku era ne yeewuunyisa abasomesa be n'abantu bangi nnyo abaamusomesa okubanga yatandika okuyiiyawo n'okugunjawo theory n'abasomesa be ze baali batannaba kuyiiya. Era mu buvubuka bwe ng'asoma abasomesa abasinga obungi baamulowoozanga nti kitwegguba oba yalina omutwe omunene olw'ensonga nti ye yagezangako nnyo okubategeeza nti ensomesa gye baali basomesaamu yali eziyiza abayizi okutegeera obulungi bye baali badde babayigiriza newankubadde nga yali atandise okugirayo ddala obusobozi bwe obwali bwekwese munda mu ye. Mu mwaka gwa 1933 gavumenti ya Hitler yatandika okuyigganya abayudaaya bonna abaali mu Germany. Kino kyamufuula omunoonyi w'obubudamu mu ggwanga lya Amerika gye yaddukira okusobola okutaasa obulamu bwe era omutwe gwe gwateekebwako kulumu omusingo gwa $50,000 omuntu yenna amufuna n'amusalako omutwe. Yatandika okubungeeta ng'anoonya w'addukira okutaasa obulamu bwe naye newankubadde yatambulira mu bulamu obujjudde obuyinike bwe butyo Albert Einstein teyasuula kukkiriza kwe yasigala yekkiririzaamu ng'agamba nti nze ngenda okubeera munnasayansi akyasinze mu byafaayo. Era mu mwaka gwa 1921 yaweebwa omudaali ogw'okubeera munnasayansi akyasinze eyayiiya etteeka erisomebwako mu physics erya photoelectric effect. Amaze okufuuka nakinku mu nsi yonna era ng'atandise okutegeereka amawanga ag'enjawulo olw'okwekkiririzaamu kwe ng'abuusa amaaso obunafu bwe yatuuka n'afuuka omusajja munnasayansi nakinku ow'amaanyi era nga yakola ebintu bingi nnyo mu byafaayo naddala mu myaka gya 1948 mu biseera bya ssematalo owookubiri. Albert Einstein kyali kikozesebwa kinene nnyo okudduukirira n'okuyamba abasajja abayudaaya banne abaali banyigirizibwa mu ggwanga ly'e Germany mu biseera bya Adolf Hitler we yattira abayudaaya abangi ennyo. Era yakuba omulanga bakulembeze b'amawanga ag'enjawulo naddala mu Bungereza, mu Turkey ne mu mawanga amalala okusobola okubasaba badduukirire abasajja abayudaaya bakakensa abalinga ye abaali batulugunyizibwa era nga babonyaabonyezebwa mu ggwanga lya Germany. Eyo nno omulanga gwe gwakoma ku bantu bangi nnyo era abasajja bakakensa abasukka mu 1000 olulamba baataasibwa ku lw'omulanga guno Albert Einstein gwe yakola. Yaleetera amawanga amalala okutandika okussaayo omwoyo ku ggwanga lya Isirayiri okutandika okutegeerera ddala nti n'Abayisirayiri nti nabo balina omugaso ng'abantu abalala. Gavumenti ez'enjawulo nga zibawa obubudamu obw'obwereere. Mu mwaka gwa 1940 yaweebwa obutuuze mu Amerika obw'enkalakkalira era yayigiriza nnyo universities ez'enjawulo ng'ateekateeka abantu abalina ekirabo ekya sayansi n'ekyokugunja ebintu ebirala ebya physics. Yayamba nnyo eggwanga lya Amerika okuzuula okukola ebyokulwanyisa nga nuclear. Ye omusajja yayiiya ebikozesebwa eby'enjawulo ebikozesa amasannyalaze. Mu mwaka gwa 1955 yava mu bulamu bw'ensi eno
eno ng'alina emyaka 74 naye wankubadde nga yali awaliriziddwa ennyo okujjanjabibwa abasawo okusobola okutaasa obulamu bwe yagaana okulongoosebwa kubanga yali awa ensonga ng'agamba yali talabawo nsonga ndala emusigaza nga mulamu oluvannyuma lw'okubanga buli kyonna kye yali ateekeddwa okukola mu nsi ye nga ye yalaba ng'akikoze. Olwaleero oyinza okuba ng'onyoomebwa n'abantu bangi nga bakusekerera nga n'ebintu by'okola abantu tebabitegeera babinyoomera ddala obiyisaamu amaaso naye sigala nga wekkiririzaamu genda mu maaso weewagire wezzeemu amaanyi. Ekirabo ky'olunaku olumu kigenda kutaasa eggwanga lyo, ekirabo ky'olunaku olumu kigenda kugasa ennyumba ya kitaawo ne maamawo. Omanyi ki oba gwagenda okutereeza omulembe gwo? Pitibwa tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okuzuula obusobozi bwo. Baka bwaffe buno tubuteeka ku YouTube channel. Osobola subscribinga ku YouTube channel yaffe manya ga Zuula Obusobozi Bwo oba okulikinga page yaffe ku Facebook era manya ge gamu Zuula Obusobozi Bwo. Kyokka sobola okwogerezeganya wamu nze naawe ku WhatsApp namba yange eri 0757 21 76 81. Zuula Obusobozi Bwo otegeere obugagga bwo.